Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256 baaniriza ate nate mu vidiyo yaffe eya leero. Nina ekibuuzo ekibadde kimbuuzibwa ba subscribers bange era nga bwe nnaayogera buli abadde akimbuuza ajja kumanya. Abamu mbaddamu inbox kubanga mbadde mumbuuza inbox, naye nsazeewo nkole vidiyo kuba kindeetedde okumanya nti bangi abaagala okumanya ku nsonga eno. Actually nze mbagamba nnyo nti ekintu kye nkolako vidiyo nga kibadde kibuuzo kiba kimbuuziddwa abantu abawera 5. Kindaga nti waliyo n'atasobola kujja kumbuuza naye ng'ate yandibadde ayagala okkimanya. Mbadde simanyi nti waliwo abantu abatamanyi kwemazisa. Kati njalamba si evidiyo gye nandibadde njagala okukola but nja gikola cause okwemazisa si kintu kibi nnyo. Si kibi. Kirina health benefits zaakyo ate era kiyina ebibi ebikirimu nga buli kimu ku nsi kuno, nti n'okwezina nakwo kulina ebibi ebikulimu n'ebirungi ebikulimu. Okitegeere? So buli kimu kirina ebibi n'ebirungi. So n'okwemazisa bwe kuli. Okwemazisa si kubi unless ng'okisusizza oba ng'ovudde ku mulamwa, ate era kye kimu ne ku bintu ebirala. So tugenda kwogera ku kwemazisa. Beemazisa batya? Gwe omwami abadde aliyo nga tomanyi we beemazisa, naawe omukyala abadde aliyo nga tomanyi we beemazisa. Waliwo omuntu nga yagamba senga ndi mu kifo bwe kiti sisobola kufuna bakazi ate gye ndi nsuubira okulwayo kumala myaka nga 5, nandiyagadde okwemazisa naye sikikolangako, simanyi naye bakikola. Ekisookera ddala njagala nsooke ntunuulire sayidi y'abaami nti abaami balumwa emigongo. Naffe abakyala by the way tulumwa emigongo, tekiri ku basajja bokka. Amazzi bwe gakuyitirirako olumwa omugongo n'owulira nga tolina mirembe wano wansi mu mugongo wano, ate era kye kimu ne ku basajja. Wali obaddeko awo ng'olina omuyimo ne gukumalako emirembe ng'owulira ofa, banaye ng'owulira ofa, ng'oyagala just kufuna kwozi n'otereere. So singa embeera eyo eba etuuseewo nga tokikolangako, tomanyi kwemazisa, osobola okwemazisa otya? Bw'oba mwami oyinza okwetaaga ekiseereza kye twandiyise lubricant, osobola okwetaaga ebizigo, oba osobola okukozesa lotion, oba osobola okukozesa cream, oba osobola okukozesa oyiro yonna ey'ekika eki ate eba nga nnungi ng'eri okay. Then olina okusooka n'ofuna ewantu ewalungi of course. Toyinza kumala gakikolera wonna w'osanze kubanga end result oluusi biba tebigenda vamu bulungi okusamula biki, you get it, and olina okubeera omuyonjo. So osobola okufuna tissue zo, osobola okufuna wet wipes zo, osobola okufuna ki, n'omala n'ofuna akazigo ko nga bwe twogedde, n'ofuna akafooko n'otuula. Bw'otuula okwata omukira gwo n'ekibatu kyo ng'omaze okusiigamu by'osiizeemu n'omanya nti kiseerera. Omukira guno buli bw'oguyisaako omukono nga teguliiko kiseerera oba omukono nga guli rough, kiguleetera okubeera nga gujja ku bruising oba gujja kulumizibwa. Okitegeera kye ngezaako okugamba? Ky'oba olaba nkugambye oba weetaaga akazigo ak'okuyisa mu ngalo, osobole okuba ng'osobola okuyisa oba ekintu kyonna kyonna ekireetera engalo zo okuseerera naye nga kirungi, tekirina buzibu, osobole okuba ng'ogenda kubanga osobola okwemazisa. So ojja teeka engalo zo ku mukira gwo obeere ng'oguweeweeta oba nkiyita ogumasaaginga, naye nga ova wansi bw'odda waggulu, wansi bw'odda waggulu, wansi bw'odda waggulu. Engalo zo ng'oziyisa ku ki? Ku mukira. Naye nno zino engalo tuziyisa ku mukira oguyimye. Bwe guba tegunnayima osobola okuguzannyisa mpola mpola ne guyima, then bwe gumala okuyima n'obeera ng'okola ekintu ekyo kye nkulaze, I mean kye njogeddeko. So oguweeweeta okwata bulungi engalo zo n'oziteeka ku mukira n'otandika okuguweeweeta oba okugumasaaginga ng'oyambusa engalo nga bw'okkiriza, ng'oyambusa engalo nga bw'okkiriza paka bw'otuuka okumala. Otandika mpola mpola paka bw'otuuka okumala. Engeri endala nno gy'osobola okikolamu, osobola okikolamu naye ng'oyambadde n'engoye gwe abadde takimanyi. Osobola okikola ng'oli mu underpart yo togiggyeemu bulungi, n'ofuna ewantu n'otuula n'otandika okuweeweeta
omutwe gw'embolo oba omutwe gw'omukira ng'oyisaako olugalo bw'oti mpola mpola nga bw'okoonererako bw'oti awo wokka nga w'ozannyisa ng'okakasa ojja kumala nga totaddeemu n'amaanyi gali awo ng'ozannyisa awo wokka kubanga nabagamba nti omutwe gw'omukira gulina obuwoomi oba gulina obuswandi bwe bumu nga obuli mu musino gw'omukyala. So weeweeta awo ojja kulaba ng'otuuka ku nsonga gy'oyagala. Olwelizingako ku mazzi ago nago we gayitirira mu mubiri gwo si malungi. As long as tokikola buli ssaawa naye osobola ogamba buli mwezi nja kikolamu emirundi 2 oba 3 bw'oba oti oba osazeewo oba oyinza ogamba buli wiiki nja kikolamu omulundi gumu nawe bw'oti bw'oba osazeewo. So muzikirize ngende kwate ku sayidi y'abakyala. Abakyala bamasturbatinga batya oba beemazisa batya? Gwe omukyala ayagala okuyiga okwemazisa gw'ojja kwetaagayo just w'onaafuna w'otuula obulungi otereere omanye nti oli mu mbeera oyimye. Bw'oba toyimye sooka weeteeke mu mbeera. Osobola okulaba buvidiyo bw'ekikaba, osobola okulowooza ku muntu gw'oyagala, anything ekintu kyonna ekisobola okuteeka mu mbeera. Bw'omala okugenda mu mbeera n'omanya nti kati ndi mu mbeera bulungi nnyo, gaziya amagulu go, kwata olugalo lwo. Osobola n'okutandika nga ozannyisa ennywanto z'amabeere go n'oyima bulungi. Bw'omala okuyima kwata olugalo lwo olubisiwaze, then oluteeke mu mmanayo lwawule. Oli oyawuzaako bw'oti mu mmana n'oyisaamu olugalo bw'oti n'otuukira ddala waggulu, kubanga omukyala bw'oba weemazisa ewantu w'olina okusinga okuteeka essira wandibadde oba walina kubeera musino. Omusino guno gwe tuzannyisa paka bw'oguggyamu ky'oyagala, paka bw'otuuka n'owulira ati mmalirizza oba ntuuse ku ntikko, ekibadde kimpujja kimpeddeko. So gwe wena abadde tamanyi kwemazisa ndowooza nku briefinze bw'osobola okukikola. So omukyala ozannyisa omusino ng'okozesa olugalo oba osobola okukozesa engalo 2 by the way n'oziteeka wakati w'omusino omusino n'ogubeera wakati w'engalo, engalo zo n'obeera nga oyambusa bw'okkiriza ku musino gwo. Ekyo kikola ku mukyala alina omusino omunene. Then omukyala alina omusino omutono gw'ojja kwetaaga olugalo lumu obeere ng'oweeweeta ku musino gwo mpola mpola, ojja kwongeza sipiidi mpola mpola paka bw'onaatuuka okumala. Kale nno okwemazisa bwe kutyo bwe kuli. Abadde takumanyi kansuubire eno vidiyo ejja kukuyamba. Munzikirize nkome wano olwaleero. Temwerabira subscribinga, kulikinga n'okumentinga. Alina kyagala okwongerako osobola okukintera mu comment section. Ate gwe omupya teweerabira kutwegattako ng'onyiga ka notification button yako n'akadde okateekako nti vidiyo tuba tutaddeyo empya ogifuna bulambalamba. Then nga sinnaba kwerabira banaye tulina app yaffe eri ku Play Store bagiyita Senga Face 256. Osobola okuyitayo n'ogidownloadinga n'obeera ng'otwegattako. Gwe alina ekibuuzo kyo kintere mu comment section. Alina ekiri private oba ayagala okwogerako nange privately, naawe osobola okuyita ku +256 78 785 eri +256 785 40 28 60. Enamba eyo eri ku WhatsApp kokka. Togikubako, bw'okubako ssente zo zijja gendera bwerere kuba gogenda okwogera naye tamanyi biki byogenda mugamba. So ngikozesa ku WhatsApp, osobola okumpa ka message n'obeera ng'ombuulira agala okwogerako nange privately. Oyagala ka counseling, am available, nsobola okukansolinga kasita obeera ng'ogidde mu budde obutuufu and free of charge. Baagala nnyo, temujjanga okwo. Mwebale kwekuumirako mwenna ate era mwebale kumpagira nga